Redison TV kuoli wali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade akaka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna ojja kuba omu kwabo banasooka ng'okumanya Redison TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Wiiki eno yennyini mu nnaku ntono nnyo eziyise nakuleetera eggulire eryali liraganga ekkomera ly'e Luzira bwe bagenda okulitunda bwe bagenda okubanga balijjawo babeere nga bazimbawo kye bayita 5-star hotel era nga hotel ene egenda kuba ezimbibwa Bachina nabikutegeeza byonna era ngenda bikuwa obeere ng'obitegeera naye kati kyenkuleetedde olunaku olwaleero gwe eyakajja wano nga wenkusaba subscribing Yiino Ebbaluwa Museveni gye yawandiikira Jeno Kayindo Tafire era ngenda gikusomera obeere ng'ogifuna mu bulambalamba. Yagiwandiikira Jeno Kayindo Tafire ng'amugamba ensonga ezo ze yamutegeeza wammanga kansooke ngikusomere nga sinaba kubanga ngenda wala wabula nga sinaba kubanga ngisoma nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko subscribing ku channel eno kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Ebbaluwa eyo yawandiikibwa nga eva mu Office of the President State House PO Box 25497 Kampala Uganda. Ebbaluwa eyo yawandiikibwa nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 bagiwandiika nga bagiweerezebwa Jeno Kayindo Tafire Minister era mu Ministry of Internal Affairs Kampala. Bagiwa omutwe ogugamba Relocation of Luzira Prisons and the Construction of Uganda International Conference Center and a Commercial Hub. The above subject matters, I have received a letter from Tiang Group that are proposing to redevelop the Luzira prison into a 5-star hotel with a conference center and relocate the prison at their cost to another place in the interior on a land identified by the government. I totally support this idea. Therefore, you are directed to do the following: start negotiations with the Tiang Group about this program, identify land in the interior where we relocate the prison anywhere in Uganda. Natekako omukono Yoweri Kaguta Museveni. Nakwata copy ne bagisindike wa Vice President Jessica Alupo, ne bakwata copy ne bagisindike wa Prime Minister Robin Nabanja, ne bakwata copy ne bagisindike wa Minister of Works and Transport amanyidwa nga Jeno Kayindo Tafire, ne bakwata copy endala ne bagiweereze wa Minister of Lands, Housing and Urban Development ononga Honorable Judith Nabakoba, ne bakwata copy endala ne bagiweereze wa Attorney General ononga Yekirye wa Kiwanuka, ne bakwata copy endala ne bagiweereza Paul Zanga ononga omusajja ye chairperson we company eyo gye bayita Tiang Group eyatandikibwawo mu bbanga eritali lyewala nnyo era byonna ngenda bikuwa kitegeeza bano abantu be bamanyi ku ddiiro eno era be bali mu ddiiro eno. Ebbaluwa eno yawandiikibwa nga ennaku z'omwezi 10 mwezi gwa musanvu 2022. Kakati ate Jeno Kayindo Tafire kigambibwa mbu ate naye yawandiise ebbaluwa endala. Ebbaluwa eno yagiwandiise ng'ategeeza Attorney General n'abantu abalala balina okubanga ategeezaako omulina akulira amakomera okubanga amutegeeza ku nsonga eno ey'okubanga bagenda kuddira ekkomera ly'e Luzira balikyuse bateekewo kye bayita 5-star hotel n'ebirala byonna nga bwe ngenda okubanga mbikutegeeza. Redison TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira kyokola kya muwendo nnyo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Njagala okutegeeza okusinziira ku Tiang Group eno company egambibwa nti yatandikibwa mu mwaka gwa 2006 nannyiniyo omusajja amanyidwa nga Paul Zanga. Ono omusajja baamuzaalira mu kifo kye bayita Tangsan mu ggwanga erya China era yakolako mu magye ag'eggwanga eryo mu mwaka gwa 1909 paka mu 93 mu 2000 najja mu ggwanga lya Tanzania n'atandikayo business ey'okubanga atikka emigugu. Mu 2002 naggulawo company ekwasaganya bya luggage processing eno yali factory mu ggwanga Uganda oyo nali 2022 era mu 2026 n'atandika company eno emanyidwa nga Tiang Group nga company eno yegenda okwasaganya ensonga zino. Omusajja ono yasinkana Museveni ne bakkaanya nti nze mbadde njagala ng'ennaku z'omwezi 10 mwezi ogw'omusanvu 2022 n'amutegeeza nti nze mbadde nsaba ewali ekkomera eryo ery'e Luzira ndabira ddala nga wanyumawo 5-star hotel abasibe abo tubasengule tubeere nga tubatwala ewalala naye nga kigambibwa mbu ssente zino zigenda kubanga oba cost zino zigenda kubanga ziri ku sayidi ey'omusajja ono Paul Zanga yagenda okuteekamu ssente yagenda okubanga akwasaganya ensonga eno
Ebbaluwa endala eyaliikinga yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2024 naku ntono eziise. General Kayindo Tafire yawandiika ebbaluwa eno ng'ayita Attorney General ne Administrator General okukola kye bayita consultative meeting ku nsonga eyo era okusinziira ku General Tafire n'ebbaluwa gye yawandiika nga kiraga nti okusaba kuno oba propose eno yava ku ddala lya proposal. Ekintu kino tewakyali muntu ayinza kiyimiriza era ekkomera ly'e Luzira essaawa yonna ligenda kuba liggibwawo wazimbibwewo 5-star hotel omugenda okubeera zi conference centers omugenda okubeera n'ebintu ebyenjawulo ewabadde ekkomera eryo. Kati omusajja ono Omuchina bannayuganda kyekiri mu kubanga kibalumya emitwe beebuuza omusajja ono ye agenda kufuniramu wa ekkomera we libadde eyo hotel 5-star hotel gye bagenda okuzimbawo ani agenda okubanga agivunaanyizibwako oba okugisolooza. Bino byonna nabikuwa nenkuwa ne details. Ekkomera ly'e Luzira kigambibwa liina abasibe abakunukkiriza emitwalo 8 newankubadde nga kapasite yaalyo mbu esobola emitwalo 2 gyokka. Kati nno lino ekkomera mu kifo ky'okuligaziya mu kifo ky'okumodernizing ekkomera gavumenti yatudde n'Abachina omuli omusajja oyo amanyiddwa nga Paul Zanga era in fact oyo omusajja yatuukirirayo Kaguta Museveni n'ategeeza baminisita be n'abakungu abalala mu gavumenti nti ekkomera eryo weriri twagala kubanga tuzimbawo 5-star hotel. Nakuwa example ya 5-star hotel nga zi Kampala Serena Hotel, Imperial Royal Hotel, Sheraton Hotel ne hotels endala nene eziri mu ddala erya 5-star ezenjawulo eziri mu ggwanga Uganda. Kati baagala bagatteko endala nga bagizimbawo wennyini ewali e Luzira era nkakasa ng'ebisonga zino zigenda kuba zitandika mu budde obutali bwewala. Naye nga bwe nkugambye nti bino byonna bigenda kuba bikolebwa ku ssente y'omusajja oyo Omuchina amanyiddwa nga Paul Zanga. Essente eza Paul Zanga ze zigenda oconstructing ebintu bino byonna era gavumenti yo egenda kubanga ewaayo buwittaka. Okusinziira ku mawulire genfuna galaga nti ettaka gavumenti lyeyafunye lirisaidize Buyikwe mu Buyikwe district. Gavumenti lyeyafunye lyegenda okubanga eteekako ekkomera ery'e Luzira era ettaka lino gavumenti lyegamba nti lyeyafunye kigambibwa mbu liriko square kilometers 3 era ze bagenda okubanga bawaayo. Gavumenti egenda kubanga ezisasula babeere nga abasajja bano Abachina bateekako ettaka bateekako ekkomera eryo then wali Luzira bazimbewo 5-star hotel. Genda mu comment section otubuulire gwe ensonga eno ogiraba otya okkiriziganya nakyo erolooza ki ekiri emabega w'ensonga eno. We bali kubanga okyali ku Redzone TV bw'ogenda mu comment section teekamu obubaka bwo mangu otubulire ensonga eno oba oliawo tujja kudda tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo. Ekkomera ly'e Luzira ebbaluwa yamaze dda okubanga eriikinga. Ebbaluwa eya Museveni gye yawandiika mu 2022 ngikusomedde naye ate waliwo ebbaluwa endala General Kayindo Tafire gye yawandiikidde Attorney General ne Administrator General okubeera nga bakola kye bayita consultative meetings n'okunoonya ettaka wa bwe bagenda okubanga balifuna. Ettaka bamaze dda okubanga balifuna sayidi ze Buyikwe district. Ekkomera ly'e Luzira gye ligenda okubanga litwalibwa. Kati ku makomera agali mu Uganda ndowooza eryo ekkomera ligenda kuba ddala erizimbibwa mu biseera bino era tetumanyi ekkomera ly'e Luzira abasibe abalimu bali bameka ku budde buno. Byonna nabikuwadde ebiteeberezebwa naye byonna ojja kubanga obifuna gwe kasa weekuumira ku mukutu guno ogwa Redzone TV oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna ge tukuteekerayo obeere nga naawe obeera omu ku abo abanaasookanga okugamanya. Kkiriza nkujjukize ayagala okubanga tukwasaganyiza ensonga z'okuzimba, oyagala okumaliriza ekizimbe kye ekyakoma mu kkubo, oyagala okuzimbira toilets n'ebinaabiro ebiri ku mulembe, oyagala okusibira pavers mu lujjalo, oyagala okukolera tiles n'okukolera kye bayita tarazo, byonna tubikwasaganya bulungi nnyo. Ojja kuba otutuukirira ku nnamba z'essimu ezo wansi awo. Ennamba ey'okkubako eri 0786 696 enamba eri 0786 then ya WhatsApp eri 0758 37 25 17. Ojja kuba otuuseeko bulungi nnyo tubeere nga tukwasaganyiza ensonga ezo. Weebale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Redzone TV kwoli agenda mu comment section oteereyo obubaka bwe tunaakubaganyizaako ebirowoozo.